الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا جهاد حتى أتاه اليقين. إخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراكبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه واعلموا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah nannyini kubuzibya nannyini kubuwungeeza, oyo Allah akyakwatiridde entunnunsi zaffe n'ezammwe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye ebigezo ebiyinza okusukka entegeera zaffe, ate atuwe obulungi obuli ku dduniya kuno ya rabbal alamin. Tuzzaako okusabira omubaka sallallahu alaihi wasallam, oyo wakati mu kugezesebwa eyafuba okulaba nti obulungamu buno butuuka ku buli njuyi yansi, boda to boda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusseeko okusaasira kwe na buli omu yenna eyamweyungako mpaka Allah walituuka okuzingako ensi eno nga ffenna tuli wakati mu kusaasirwa kwa Allah. Mikwano gyaffe abalabi baffe abalungi abali ku lutimbe lwaffe luno olw'emirembe Salam TV, mukkirize mbalamuse n'ekiremusa ekisinga obulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwasuze mutya eyo, muli mutya eyo, mwasuze mutya, erinnyo lyasuze likuluma, wasuze ejjute likuluma. Mukwano gwaffe buli muntu yenna eyafunye amawulire nga gonna embeera gy'olimu nga yannaku, tukugamba nti guma faswaburun jamil, bannanga obugumiikiriza empeera yaagwo tewaliwo ayinza kugibala okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ye kennyini yeyeeyamu okubeera nga ajja kubeera ng'awa abagumiikiriza empeera zaabwe, era n'abeera ng'agamba nti empeera y'omugumiikiriza yonna Allah subhanahu wa ta'ala yagyemanyidde. Lwaki? Kubanga yategeera obulumi bw'oyitamu essaawa zino. Iffe ne bwe tunaakusaasira nti muganda wange nange nti Allah kalinda minyira kannuma bwe katyo, nti ekkiravvi lyannuma bwe lityo, tetusobola kubeera nga tuyingira mu bulumi obwo bw'oyitamu. Ate buli omu obulumi abuwulira bubwe, buli omu obulumi abuwulira bubwe. Ogenda mu zireba wadi okuwerekera bakyala baffe bano bakwano baffe okuzaala, n'olabanga buli muntu azaala bibye. Eri omwana gwaluma n'olaba nga amulumye mu butuufu amazeeyo, ne wabeerawo oli ajja n'agira bugizi ati nga kabebi kali wali. So kati embeera y'obulumi buli muntu yasinga obwetegerera, ng'era n'embeera y'essanyu buli muntu wasinga ogyetegerera. Eriyo abantu abatamanyi kusanyuka mwana wattu, bamuwa ekintu n'agiramu bugizi ati ng'olwo kiwedde ng'amaze okusanyuka ng'amaze okusanyuka. Naye Allah n'amala akuwa ekyuma ekikebera mu mutima gwe ng'oyinza okulaba essanyu eriri omwo, naye ng'ako kokka kayolesezzaako. Ne wabeerawo abalala ng'adduka misinde, abawagizi b'omupiira ndowooza mulaba bakooki abamu nga bakuba ggolo n'alyoka adduka mpaka ku koona fulaga, n'atuuka ne ku koona fulaga endala, abalala ne basirayidinga bati ng'ali nno na masuuti, abalala ne bagira bugizi bati n'agamba nti abo mbamaze. So kati n'essanyu tewaliwo ayinza ddibeerera mu muntu. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi kiki omuntu asanyuka atya, era volume y'essanyu lye, weight y'essanyu lye eba yenkana etya. So nabwe kityo buli muntu yenna amanyi nti wasuziza amawulire nga gannaku, nga wasuziza amawulire nga gabadde tegasanyusa, wafiiriddwa, wakoze eki, walwadde, walwazizza, maama we yalwadde, mwana we yalwadde. Bannange tukugamba nti gumiikiriza empeera y'obugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagyerekereza, era zezimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala ng'empeera zaabyo yazisigaza nga zize, yazeemanyidde, kubanga ye yekka ayinza okutegeera ki ky'oyitamu. Abasigadde ffenna tubeera wamu naawe, era tuyinza okukusaasira naye tetuyinza kutegeera kiki ky'oyitamu. Mikwano gyaffe mwenna abasuze n'essanyu, ate nammwe tubagamba tusaba Allah abakuumire ekyo ekyabaleetedde essanyu, akibakuumire, ate abeere nga akibalongoosereza, musobole okuba nti n'essanyu erye libeera lya buli kaseera, oba buli kaseera muba nga muserebuleetinga ekintu ekyo. Mikwano gyaffe abalabi baffe abalungi, oli ku show yaffe eno gye bayita enkulaakulana. Mu show yaffe eno tusomeramu ebigambo bya Allah, twejjukanyizaamu ebigambo bya Allah,
tuwagala emitima gyaffe tugize obujja ne tubeera nga tutegeera tuddamu okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala biki byatugamba tuddamu okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ki ku nsonga ez'enjawulo biidhini rahmani ze tusomako ez'enjawulo abawali mu babeerawo wano ne basomesa ate ng'ogwabwe gwa kusomesa naye nga bushowo ogiwulira nti embeera yankulaakulana ate tubaako ebintu bye tukola biidhini rahman mu societies zaffe eyo nga bitugattako nga bituyamba ng'ate wawamu n'ekyo tubifunamu empeera biidhini rahman ne tuba nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusanyusa n'ekyokuba nti nno tukola emirimu gya Mungu. Gwe nno okola otya? Gwe nno gwali sayidi eyo ekikyo kyangu nnyo gwe wowulira tutudde wano kasita otulaba nga tutudde ekikyo kyangu oweerezayo sadakayo insha Allah okusinziira ku busobozi bwo number 1 nga weebaza Allah biki byakuwadde number 2 osobola okusindika sadakayo ng'ate mwana wattu ogisinziirako oba oli awo okusaba Allah biki byekola ki byeweetaaga kuba bannangwe obwetaavu bwaffe bannange tebuggwaayo tewaliwo wano ku nsi yakikuba yakimala kyoyo gundi yakikuba yakimala taliiwo tannaba kulabikako yakikuba n'akimala abantu ffenna tuli beetaavu okuviira ddala ku oyo gw'olowooza mbuno yakimala takimalanga wallahi takimalanga mwetaavu ng'abalala ffenna bwe tuli abeetaavu naye ayina bye yeetaaga era nga watudde wansi n'omugaa nti mpa ku lisitiyo biki bye weetaaga ajja gikunnyonnyola ogambye nti bannange tuli ku kiwano ng'omusajja alina lisiti black book namba aga nti ayi Allah bw'osaasira n'ompa kino ayi Allah bw'osaasira n'ompa kino ya Rabbi obeera onkoledde Allahu akbar naye nga gw'ogamba nti oyo yakikuba yakimala Allah banange tuli beetaavu so Allah subhanahu wa ta'ala muzimu ku nsonga tulina okuwaayo lwaki Allah yatukubiriza nnyo okuwaayo number 1 ebyokumwebaza bingi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bwokeera enkya kugamba nti kati kanteke ku calculator ayi Allah nkwebaza olulimi okulumpa nga lwatula ayi Allah nkwebaza okuba nti wampa ku baana ayi Allah nkwebaza okuba nti nno nkoledde kino toyinza kubimalayo kati Allah tukola sadaka number 1 kumwebaza ntukola sadaka number 2 kubeera nga tuyina bye tumwetaagako buli wowa Allah subhanahu wa ta'ala naye akuwa tukifunye bannange so okola otya tojja kusitula muteretebwa gwa ssente oguleete wano ku Salam TV naye nga nakyo oba okikoze tewali wasikali ajja kukugaana nti omusajja bane wuuyo agalangatana n'agasawo ga ssente omusajja wuuyo aleese embuzi agenti Salam TV egende zitunda oba eziteeke mu faamu z'abantu zibeere nga ziyamba obusiraamu ekikyo kyangu osobola okukola ekisinga okubeera ekyangu ekyangu kyosobola okukola kwata essimu yo maze okwata essimu yo nyiga star bw'obanga oli ku MTN nyiga star 165 star nyiga 3 star onyige 315865 njiddamu 315865 olumala okuginyiga nonyiga yes essimu ye kutwala nekulagenera endagiriro ey'okuba nti ogenda kuteekamu akasente kowe pa era olumala okukateekamu akasente ko nonyiga yes essimu ye egenda kutwala ku woyina okuteekamu pin number oteekemu pin number yo insha Allah sente ezo zigenda direct ku account ya Salam Charity tezijja wano zigenda ku account ya Salam Charity abaana abali abapakasi abaana abali abaweereza abalungi ne babeera nga batuweerezaako ku system kuno nti gundi ne gundi amaze okubeera nga abikola nga bulijjo bwekyo we kiba kiwedde oba oyina enamba nga ya Airtel onyiga star 185 star nonyiga 9 star bw'omala okunyiga 9 star nonyiga 43 42 989 43 42 989 nonyiga ash bw'omala okunyiga ash ng'onyiga yes oba okay essimu ye kutwala direct woyina okuteekamu ssente n'oteekamu ssente biidhini rahman ezo zijja mu busobozi bwo ezijja oba eziraga nti mbutuufu weebazizza Allah ku biki byakuwadde oba okuteekamu sadaka eraga nti mbutuufu Allah nina kye neetaaga nange omala okukiteekamu omala okuzissaamu n'onyiga yes oba okay essimu ye kutwala direct woyina okuteekamu pin namba yo oluba okugissaamu ng'essente ezo oba sadaka yo ng'egenda direct ku account ya Salam Charity aba Salam Charity nga nabo
ng'abali ku system eyo nga nabo batugamba nti bannange gundi ne gundi bamaze okubeera nga batuusa obubaka bwabwe biidhini rahman. Mikwano gyaffe bannange tuwanjagire Mungu, Allahu akbar, tuwanjagire Mungu, Allah tumusabe bannange okutuwa, agenda kutuwa biidhini rahman. Bannange nabaddeko eggulu ekabo waabwe wa ddiini yaabwe mu Ndeeba badde bakola shukuru ey'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekifo ekyo, extension y'omuzikiti ogwo, masha Allah. Abantu abali eyo mwenna tubeebaza, mwebale nnyo byonna bye mwakola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wonna we mwajja abeere nga abaddizaawo musera, kubanga ekyamazima kiri nti omulimu ogwo gwalinga oguzingamye okumala emyaka nno, okumala emyaka. Ffe twasomera ekabo waawo nga boogera kugula kifo ekyo naye nga kyagaana, naye management eyo tuyinza okuba nga tulina ebimu bye tutakkaanya nayo ng'abantu, naye ate mwana wattu oli wabanga akoze ekirungi ne woba onyiigira omuntu munyiigire objectively munyiigire objectively. Tubeeranga bannaffe abamu abaga nti akaana ako kantama, buli kye kakola kintama butamyi. Omuntu woba omunyiigira munyiigire objectively. Wabaawo ebirungi by'aba ayina ne wabaawo n'ebibi by'aba akola ki by'aba ayina. Awali ekirungi mugambe nti alhamdulillah, guno omulimu gwebale. So twagala okwebaza tiimu eyo Seka Sulaiman Matovu, senior referee ate nga muwalimu ate nga musomesa, masha Allah, webale nnyo omulimu gwe mukola. Saidi eyo Imam Ziwa Sheikh Ziwa, masha Allah, Seka mu Tanzania, mwenna tiimu yonna, Seka Mbiro, Allah musajja yazinye kuvanga tukyali babbebi mpaka kati. Allahu akbar. Ade abantu balwa mbuweereza, abantu baweereza Mungu waabwe. Seka Mbira yazinye ewa ddiini yawo okuvanga tuli bubbebi, kati naffe tusajja kudde, tufuuse basajja bakadde. Omusajja akyali ku muzindaala akyayazina, masha Allah. Mwebale obuweereza obwo sajidi eyo. Tusaba Allah ya Rabbi byonna ebibasoomooza abeere nga bibakwatirako, tusobole okuba nti mubivuunula. Twabadde sayidi awo ninaadde ne Sheikh Mujiba ntulengera omusajja, Allahu akbar, musajja nga atayira Mungu we ng'omulabira ddala Allah alinga atudde awo ennyini waali ng'agira bw'ati n'akola bw'ati n'akomyawo omukono guno ne gusigalayo n'akomya ng'ali annyonnyola. Allahu akbar. Bannanga abantu bategeera Rabbu waabwe, abantu Allah waabwe bamutegeera. Nze naawe we tuba nga tukyalina obunafu obwo bwaffe, naye abantu gye balinga Allah waabwe bamumanyi, nga Allah waabwe bamumanyi. Olabira ddala omuntu nga Mungu amulabaawo, ku mpanjaga gy'awanjaga obwedda buli wagira n'abanga asituka mu bwati n'atuula n'annyonnyola. Oba we yabadde amugamba nti ayi Allah, poloti yeekaliisizo, abayayi baagala jinzi bako, nkoze ntya? Twatunuulidde omusajja mu butuufu naffe kennyini abazungu bakiyita kutumuvinga, n'atumuvinga. Naye ng'ekyo kyonna Allah wamutegeera. Ewali ebirungi amanyiyo. Bannange ewali ebirungi tutegeereyo bannange. Era biidhini rahman omusomo gwaffe ogw'olwaleero gwe tugenda okusumulula biidhinillah, sijja kufaayo baba walimu abalala balina kye bayogeddeko ku kyo kubanga ye sizoni. Wabaawo emisomo nga gya sizoni. Bannange omwaka we guba guggwako mu bizinensi yo, nze ngambye mu bizinensi yo kiki kyokola? Ebiseera ebisinga tukola checks and balances, twekeberamu n'olaba oyingiza kyenkana ki, ofulumiza kyenkana ki, bakubbye kyenkana ki, nyongerewo amaanyi, ndeetewo kamera, ndeetewo gye balaba, oba ndeetewo eno eringanga akapeesa ng'ejja kukwata amaloboozi n'ebikola by'abantu bonna abakola mu kampani yange. Baboosi babikola ebyo, baboosi babikola n'atuula ewakaawe. Allah nina ewamu gye nkolera bazireese. Omukulu aba ali wuwe ng'akukubidde ng'akukubira essimu. Ne bannanga abazungu mwatutta busi, mwatutta ne mwatuyamba, byonna mwabikola. Omukulu aba ali wuwe ng'akuweereza akameseji nti Seeka nti iye nembeera nga sikigitegeera eri awo, muli ku kyawo nga sibategeera, kiki ekigenda mu maaso, sibategeera, sibafuna.
kiki mubanja kiki omukulu n'abaweereza akameseji nammwe kenyini ne mukakasa nti banne leero tulina okwesootinga abeera mu maka gaali yali mu kakyayi ne maama w'abaana agenda abamonitalinga. Kale weewuunya ate ye Allah atulaba buli wamu we tuli, ate ye kiri kitya. Bannange buli bizinesi weebeera eggwako, ssomero lye lizingako, dduuka lya ngatto lye lizingako, lya ngoye lye lizingako, service provider oli wa kika ki, buli omu buli w'abaamalako omwaka, buli omu buli wa akola checks and balances. Bannange hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bannange tuteekemu amaanyi mu kubeera nga tukola ki, mu kubeera nga tugezaako okubeera nga twekyekinga nga twebalaabala. Tuteeka amaanyi mu kubeera nga twekyekinga nga twebalaabala. Bannange muhasabatu nafsi kintu kikulu nnyo. Omuntu okwebalaabala mu kikulu nnyo. Ebyo bye tubeeramu ne tuwaayo simanya biki ne mwekulisa omwaka. Bannange yenkola si yaffe, enkola eyo si yaffe. Omukkiriza yenna buli ddakiika eyitawo, buli katikitiki akayitawo, Allah aba akuwadde eki a golden opportunity. Ebeera golden opportunity yakubeera ng'omwebaza na kukola mirimu mirungi. Lwaki? Kuba nti akaseera buli akayitawo bwe kati Allah aba akuwaddeyo chance. Allah aba akuwaddeyo chance endala. Allah aba akuwaddeyo ka opportunity akalala. Naye kyewunyisa nti bannaffe ate bo kye bakola kubeera nga bamuvuma buvumi, bamuddiza bivumo. Bannaffe abamu bafuuse bagwowonyegere. Allah akuwadde opportunity ogamba kuliko ekyaka. Bannange la tasubbu ddaara. Togezangako n'oyatula ku lulimi lwo n'obeera ng'ovuma omwaka. Allah yatugamba nti ye kennyini ye mwaka. Lwaki Allah yeeyita omwaka? Kubanga yali emabega g'okukyusakyusa obudde obwo obukola omwaka. Yakyusa olunaku, yakyusa essaawa, yakyusa akatikitiki kavaamu eddakiika nevaamu essaawa nevaamu olunaku ne luvaamu wiiki nevaamu omwezi ne guvaamu omwaka. Kati bw'abanga yali emabega g'enkyukakyuka ezo, bw'ovuma sisitiimu eno n'ogitandika ogiyita volongoto ani biki ani, oba olumbye ye kennyini. Wano waliwo omukulu omu wano e Uganda wano yagenda n'akuba akayimba na sisitiimu volongoto. Naye omu kubakulira sisitiimu yamuyita n'amuga nti owaaye nti sisitiimu yange lwaki ogirumbagana? Sisitiimu yange ogirumbagana otya? Buli w'olumba sisitiimu ya Allah oba tolumba kirala kyonna, wabula oba olumba Allah yennyini. Bino tubizzeeyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Gwe njagala oteebereze, omaze okusiimuula ennyumba y'ewaka, taata akomyewo, oba oli mwana oba oli mukyala, taata akomyewo musiru kye eyasiimudde wano, biki bino bye yasiimudde? Bw'obanga oli mu kiyungu ng'owulira taata ayogera bw'ati, owulira otya ggwe? Era kyova abanne mulekeraawo kugeneralizinga nga muvumaavuma. Abaana mujja kumaliriza muvumye bataata bammwe ne bamaama bammwe, naddala mu abaana abali ewaka. Mbwaki eyasizza eggiraasi eno ng'oluusi taata ye yagyasizza? Ekigambo ekyo ogenda kizzaayo otya? Era ajja kugira ati yeekunize naye nga ky'omukozi omukubye ku mutwe. So baddu ba Allah mulekeraawo, tulekeraawo. Ebigambo bino oluusi tubikenenula ne twagala tubizze ku ntegeera y'omuntu asfala saafiriina, asemberayo ddala wansi, sobole okuba nti tubitegeera. Bane temwekulisa mwaka. Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde bingi. Buli weekulisa ekintu kitegeeza nti kibadde kizibu, owonye kiwone. Tonna kiwona kubanga tokiwonye buwonyi, kubanga okyaliwo, okyalina ebiyungo byo. Eriyo abantu nga Allah abagezesezza. Allah banyumiriza omusajja
banyumiriza omusajja ennaku nenkwata we nabadde bangi nti omwaka guno gwennyini yafuna accident ne balowooza nti binaaba byangu bagenda okugira ati abasawo ne bamuga nti muganda wange nti omukono tugenda gutemako ne bagutemako omukono. Dawuda Kayima mukwano gwange yanyumiriza ekyafaayo kino nga kiri ku muganda we yennyini sajja bamutemako omukono. Allah yabadde nga amaliriza Allah n'amujjululako omwana we, omwana omuto gwatobye naye. Allahu akbar, gwatobye naye omwana bamuziise eggulo. Tabani wa Seeka Isaaka Mayanja yatusaaziza n'amutunyumizaako awo nti ye nabadde ne mukwano gwa twagenza okujja ng'ate munnaffe yennyini gwe tusaala naye abaamuyita taata. Mwana yabadde kabejja mu kuwuga nga Allah yamuwa irimu y'amazzi agategeera, ng'amazzi agategeera nga instructor mulamba, trainer mulamba. Naye yagambye banne n'abagamba bannaye nti obudde buweddeko obwa swimming pool, muve mu pool mugende, buweddeko obudde. Beyond this time tuba tetukya traininga, mugende. Ne bagenda. Babadde bakava bati ku swimming pool, ekirowoozo ne kimujjira ne kimuga nti owaye nti naawe weeweemuuka akatonotono. Naye ne yeewaamu, naye awuge. Kumbe ndowooza nga malayika ziri eri ku deep end zimulinze. Nga malayika emulinze ku deep end emulinze, amala okutuukayo emugambye nti aha, wano we wali endagaano yange wakati wange ne Allah. Wano we yaŋŋambye okufunira. Vubuka yatugambye nti bamulengedde ng'awanika omukono ne balowooza ti oyo kafulu alabika ndowooza ali mu kasitayiro kalala ak'okuwuga. Kumbe nga Allah amujjulula amutwala, malayika zimutwala. Mwana yabadde muto naye kyasinza okutusanyusa mu byonna tiyabadde mwana munaddiini, yabadde hafizu. Masha Allah, tusaba Allah Qur'ani yeeyo gye yamukwasa agimufuulire ennunuzi mu safaari gye yamututtemu. Ne baddu ba Allah bannange, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Famire eyo yinza gigamba ki? Ng'olwaleero agamba nti nkyalemedde mukazi ge, ennyumba ekyalemedde kwolopuleti. Ekyo tekiyinza kwenkanankana bannaye nakuluzinga bulamu. Tekiyinza kwenkanankana yadde akagaloko. Bannange Allah yatutonda n'atwenkanyankanya ebyokwebaza Allah biyitirivu toyinza kubimalayo. Ofuna ka accident katonotono kati nga kalinga akatono n'olyoka okakasa nti wallahi Allah yali yakubalansinga. N'okakasa nti Allah yali yakubalansinga. Gino olaba ng'otandise okuwenyera, owenyedde. Ng'oyagala okukakasa nti Allah yakubalansinga obuuzangako abatunzi abo. Abatunzi baategeera kye bayita nti Allah yabalansinga omuntu. Agira ati n'agira ati nti eno kabba nti yakyama kuba kati kabba y'omuntu erina kuba bweti ne zino measurements zirina kuta. Bannange omwaka bwe guba guggwako, gezaako kwekyekinga, weekeberemu wakakwa guno guweddeko okutte ku aya mmeka eza Qur'ani. Kale kwatangayo aya emu, kale kwatangayo olulayini lumu, layini emu. Tetujja genda ku kigambo, kale kwatangayo ekigambo. Buli lunaku okiwejjese enkyo okigatteko ekirala. Omwaka guligenda okuggwako ng'otuuseewa mukwano gwange. Omanyi kye bayita aya 3:6, omanyi w'oba oli. Omanyi w'oba oli. Bakala oba ogitambudde. So mikwano gyaffe muleke insha Allah mmale okubawa ku report insha Allah. Masha Allah, system nga yaweze dda.
omwana wa ssebo ampeereza list y'abantu kaŋŋaŋaali yino mashallah mashallah n'abanenya Mariyati olwaleero yaguddewo Sigulamu Habib mashallah n'abanenya Mariyati yaguddewo n'ennusu 1000 Jawhara namayinja ennusu 5 mashallah Ahmed Kizito ennusu ze 1000 nga bulijjo Fatuma Nakasi 3500 Aisha Namiru 5000 mashallah mashallah bwamaze nayongerako nenya naweereza ddala 9 mashallah Rebecca Namukasa naye naga nti Sheikh 1800 inshallah lugende lukola emirimu gya Salam Charity. Isaac Rukayi 5000 zizo mashallah Kuluthumu Namusoke naye naga nti Sheikh nange ekido kyange kino kijja kukola. Aisha Nakanjako 5000 zizo nzirabye. Ahmed Kizito 3 zo zituuse ssebo. Farida naluze naye ennusu 1000 ne ziba nga zituuse. Yiga Ahmed n'abanga inshallah ennusu ze 2000 ezo zo za bulijje za Yiga Ahmed. Abdul Ayubu Bikado mashallah omutwalo gw'essente mulamba bweddu mashallah yakyali top scorer waffe ate nga Farida Kiso naye 3000 zizo nzirabye. Yasin Kawulu 5000 mashallah. William Ntokota 3000 mashallah erinnya nga linyumeri William Ntokota mashallah. Bulafu wabuse 5000 Semambo Umaru naye naga nti Sheikh 2000 zange 5 mashallah zigende zikola emirimu gya Mungu. Allah mashallah. Gulamu Habibu leero talabiseeko simanyi oba olwaleero sekretary we yebase bwebasi oba yabadde ki simanyi nange naye nga Gulamu Habibu tanaba kulabikako inshallah naye ndowooza ajja ateeka okubanga ateeka okuba leero yebaseemu mpozi nga ayinza okuba yebaseemu mashallah. Nombedde mbabedde mashallah mukwano gwaffe munywanyi waffe oyo ye naye yafuuka wa bulijjo. Tusaba Allah bannange omulimu guno abeere nga agutambuziza bwotyo buli kaseera oleke kubeera nga tova ku layini ezezaabo abasaddaasi. Oyo yaani Haji Jafari Mugerwa mashallah emitwalo 3 gijo giyingiddewo mashallah. Bannange tubeebaza ffe baani abakubiriza ne mukola bannange Allah bannange tukugamba nga bwe tukukubiriza okubeera nga okola checks and balances. Allah atuwoninga mu Qur'ani y'ekitiibwa n'atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Bannange okubalibwa kw'abantu kutuuse naye obulagajjavu bwe baliko bwa kika kya waggulu. Allah okutubala tukutuuse naye obulagajjavu bwe tuliko bwa kika kya waggulu. Allah kiki yali atutegeeza nti ekyamazima kiri nti buli kadde akayitawo tusembera gyali. Osembera gyali osembera wa Mungu buli ddakiika eyitawo okubalibwa kukutuuse ekibuuzo kiyingiddewo. Weekoleko final touch ezibuli kaseera ogende nti bannange ninawo kiswala za jamanzi tuusizaawa. Abasajja mwenna abawangaalira mu bifo olwaleero emizikiti giyitiri sijjaga nti giyitiridde obungi naye Allah agituweerezza. Allah atusemberezza emiswalira gyondi buli kumpi buli kifo etuwangaalira. Bannange tufeeyo tusaale ejjama bannange. Bwe tutaakola ekyo obulamu tetubututte nga bwa muwendo. Eriyo mikwano gyaffe bangi bannange tebakyasobola nga bandibadde baagala naye tebasobola. Sajja baamuteekamu akapiira. Allahu akbar. Mukadde waffe Sheikh Luswabi Idris saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwonye. Sajja yali muweereza wa Busiraamu oyo abadde muweereza wa Busiraamu naye Allah yamuzingako ali wakaawe. Allah n'amuleetera ebigezo nga biri mu mulengo mulamba. Mukadde waffe Idris Luswabi Sheikh saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwonye. Banne n'abasobola okutuukayo mutuukeeyo ko bannange mulabe ku musajja oyo muweereza wa Mungu. Allah amugezesezza n'ekigezo ky'obulamu.
Allah yamujjako amaaso n'amugezesa n'ekigere. Jjukira emabega eyo bakitwalako ne USA eyo kigere kimuluma. Allah n'amugezesa ne prostate. Prostate ffenna tumanyi ebijjirako, ffenna ebijjira ku prostate tubimanyi, naye ogenda n'otunuulira n'ogamba nange Idrisi Luswabi kyali mu mbeera bweti, nze ani Bashiri waabwe? Allah bw'abanga anywezezza Idrisi n'amuteeka bw'ati wano ku ndiri wano, nze ani? Allahu akbar. Bannange ebyokwebaza Allah biyitirivu tetuyinza bimalayo. Omusajja yatuulanga ku mizindaalo gino gye ndiko olwaleero n'asoma ebigambo bye biwoomerera. Yasomesa abaana mu masomero ag'enjawulo, Biraali Kakiri, Kakungulu, Uwa, n'atambula ddowa tu ddowa aweereza busiraamu bwe. Allah amugezesezza. Tulabanga gwe ebyokwebaza Allah bingi. Ne bamukolako zi interview n'omuwulira nga essanyu lyayina pitirivu. Ffe tukaaba renti Land Road tonnamukiriyalinga, waliwo akyataayira obulamu, Allah bumuddize. Ng'okubeerawo kwe baada Allah akutadde ku mmase z'abantu, omanyi kye kitegeeza okuba nti ayi Allah leero n'aleeta ani? Omanyi kye kitegeeza? Ayi Allah leero n'aleeta ani? Dawuda yaŋŋambye muganda we, yaŋŋambye nti oli omusajja situmulabanga. Yaziise mutabani we naye nga oyinza okulowooza yazze okuziikirako. Ng'abantu abagayi kati nze naakikolera ki? Eyamumpa yamututte. Siina bwe mmadde nnyinza kuwalira kubanga saawalira era mu kumuleeta. Saawalira mu mwana wange oyo muleeta ku dduniya kuno. Nze nafuuka bufuusi just lukoba payipu. Allah mwe yayisa bw'ati amasannyalaze ge n'aga nti mugana amasannyalaze kandeeta ekitonde bwe kiti. Kalema kajje ku dduniya, Muhammad kajje ku dduniya. Kati bw'abanga eyamuleeta ye yamututte, kale nina objection ki? Ne bannange ekigwa ku mwana omuzadde akiwulira. Ekigwa ku mwana omuzadde akiwulira bannange. Owulira nga obulamu tebuliiwo. Omulwaza bulwaza omwana n'ogamba ya Allah oba singa nze alwadde. Ng'abikunnyonnyola tobitegeera. Abaana abato abasinga obungi tebaawula mutwe na ssenyiga. Awoza omutwe gunnuma naye ng'ate musujja gwe gumuluma. Bagenda omujjako akasaayi nga malaria ali mu plus. Onoonye ekigambo ky'anaakunnyonnyola otandikire, onoonye w'omutandikira okubeera ng'omujjanjaba ne kikubula. Abamu tebamanyi kwogera, tubeera ku geesiwaaka. Mulaba kwesika, mulaba ka temperature nga oba kyavudde ku ki? Kyandibanga kifuba kino ekimuluma. Bannange yakonye kagere kiki? Ani? Typhoid, malaria. Nga muli awo ku gambling kubanga omulwadde tasobola kubannyonnyola kiki kimuluma. Ekigwa ku mwana kinyo kikosa omuzadde. Ekigwa ku muzadde kikosa omwana. Era nkakasa nti abaana ba Sheikh Idrisi Luswabi olwaleero beetaaga kubudaabuda nabo nga bwe tubudaabuda seeka, ate nabo tulina kuba budaabuda. Nabo tulina kuba budaabuda. Omwana ayinza okutuula mu kiraasi ffe abasomesa. Allah ayinza otuula mu kiraasi gwe weekalakaasi oli musimanya kunnyonnyola matrix tabitegeera. 3 dimension tagitegeera, etambula ku lubaawo naye ng'obwongo obumuli ku taata wange anaawona ya Rabbi ng'obulumi bwayitamu bw'amaanyi. Kivula nga abasomesa babazimbamu ekintu ky'obuzadde. Babakubi guidance and counseling course unit number
mu buli kosi ya busomesa kuba abantu be bawangala n'abamu baba n'ebizibu nga biri beyond repair. Gezaako okunnyonnyola omwana nti bannange Jamiru gumiikiriza gusooka oconcentratinge ku kino. Mwana n'akugamba nti kyo ekyoconcentratinga nandi kiconcentratinze n'ebirowoozo mbirwanyisa tebiyinza kunva mu bwongo. Oli gwe kyatuukako mukadde wange mumanyi. Obudde bwe buti singa yatuuseewo ddanga ekyesatu kisomye. Naye kati naye olwaleero omusiraamu agenzeeyo yamuwaayo $6,700. Sheikh wallahi zino zigule panado. Sheikh zino zigule panado. Swaddu ba Allah. Bitulina okwebaliza Allah kamaala. Bitulina okwebaliza omutonzi waffe bingi. Munneebaze entuufu etali yakukujjuka buli lunaku olukya. Gumanyanga bumanya nti eyo opportunity Allah abaagi kusembereza okumpi. Obeeko omulimu gw'okola nga gwa muwendo. Obeeko omulimu gw'okola nga gwa muwendo nga muzito. Kubanga ekisinga okubeera ekyennaku fe abakyali ku dduniya kuno tetuyinza kufumiitiriza ku weiti ya mugaso gwa kubanga Allah akyakuwadde obulamu. Ate ebiseera ebisinga abali mu kabbuli be bakitegeera. Kyova olabanga bo bamanyi naye tebasobola kukola. Ate ffe tetumanyi ate nga twandibadde tusobola okukola. Olaba enjawulo eriwo. Ffe tetumanyi. Lunaku ne lukyanga oli mulamu ne baazina n'owulira eriyo abantu ng'amatu tegakyawulira. Nnamulirwana wange mutabani we muvubuka mulungi nnyo. Nene ennaku zino banne bamanyi n'omutwalako mu gyimu n'akola ku mubiri. N'omwana yali yakamala senior 6 nga yakagimala bw'ati. Baatandika mpola empulira akansiirira ku munye. Bagenze bamazeeyo paka mu ddwaliro ly'omanyi erisinga okukola ku maaso wano mu Uganda, ndowooza mulimanyi bulungi. Ba specialist babajjeeyo bannange akabubi kano tukazimba katereera kale naye nti light ene ejja mukola bubi mugira mu muwaako galubindi nga akabubi kano wekezimba kale tewali tabbu eddagala bwe liti muligule ne eye drop mugigule bweti nti eze Germany zezisinga kuba n'eze Bungereza byonna ne babikola kuba family omunnyo weeguli. Ennusu weeri mu family mweri. Ni Allah si kyeyayagala. Ye Allah yayagala kirala. Allah yasalawo n'aga nti ono ku yuneebu kwakomya okulaba ebibuuzo. Taliddamu kukola bibuuzo birala nga abirabako bw'ati n'amaaso ge. Allah omwana amaaso n'agazikiza. Allah amaaso omwana yagazikiza. Kati bakwatako mukwat omuvubuka alabika obulungi. Nga ddala ne bw'aba mwannyoko ng'amukuleetedde n'amugamba Bashiri nti ono gwe nalonze ng'omwami wange uga nti mwannyinaze mu butuufu walonze omuvubuka alabika obulungi. Ne Allah yamuggyako ekyengera bannange ekyengera maaso. Tajja Umaru yatugamba nti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bannange twebalebalemu Allah biki byakuwadde nga tannatandika kubala. Kubanga thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Bannange Allah buli kyengera kyatuwadde agenda kitubuuzaako. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ekyengera ekyo kibalebalemu biki bye kikuyambye
okubeera ng'otereza enkolaganayo ne Allah wo nga Allah tannaba kikuteeka ku pepa bw'ati. Nga tannaba kukiteeka ku pepa akugambe nti amagulu nagakuwa full body, piki ezaalemazanga abantu kwe watambuliranga gwe n'enkuwa amagulu go n'obeera nago wakagukozesanga ki? Nga wakubanga abantu butayimbwa, wabanyugunyanga, baana batutambuza ku nnoza nyoko nga Allahu akbar. Ekibuga kyafuuka kizibu. Nakeerako lumu ngenda kujjayo mwannyinaze ku kisaawe y'Entebbe kumupiikinga sanga 9 gwa kiro. Nempita ku Namirembe Road dda wayiseewo emyaka dda n'okusoma nali nkyasoma mbayizawe. Naye ebivubuka byava emabega g'omukazi ng'ekimu kiva mu maaso bweki oba bijja byekubira kubanga bibeera ne tayimingi. Ekivubuka kyabeba akakazi wevu ne bakateeka mu bbanga bwe kati ng'obugulu bwe bulengejja buti ne bakacekera buli wamu. Weewunye nno nga kambadde nampale ya jjiini okumanya baatwala obudde bwabwe. Ne bakacekera buli wamu nga bw'omanya ekigambo buli wamu tekayina kye kaasigaza yadde koyini y'ennusu 10 baagitwala. Kati gwe Allah bw'anaakubuuza ku kiyungo kye eky'emikono nga nti ayi Allah nze tewaliwo yampitangako okuggyako nga ezo zo ssente nazimutwalangako. Allah bw'alikubuuza ku kiyungo kyo eky'emimwa oliga nti nze nali sifera ne bafera nga bwe nkutuuza okunnyonnyola bwe nti toyinza kuwona. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Ensimbi Allah zaatuwadde si kujooga bantu bannange, temujooga. Gwe tosobola kwenkana Karuuna wallahi tosobola mwenkana. Ikandayire nako yadde si kirungi kulayira. Karuuna tosobola kumwenkana. Buli kimu kye tukola waliwo abaali ababedde mu kyo. Omusajja Karuuna yali mubedde mu ssente. Olwaleero singa yali awangalidde ku mulembe gwa mmotoka yandibadde avuga mmotoka ki? Ndowooza zino ze z'abakabaka b'e Dubai ze bavuga ezo. Mmotoka embumbi 2 mmeka? Emmotoka emu. Kadde wange Mr. Bukenya tola nti projekiti y'essomero baagibalamu obumbi 2. Omwana azivugamu mmotoka ate ng'alina n'ogiteekangako saavisi n'amafuta. Bumbi obwo. Karuuna yayina essente. Bamugamba saddaakako Allah akuwadde ekyengera yabagamba ne mubeere siriyasi. Mubeere siriyasi, temunaba kubeera siriyasi. Allah wammwe gwe munnyumiza yali wanga nkola essente zino. Nze gwe mulaba nakeeranga ku makya ne ŋŋenda neepatikanira. Sajja omu yakyogerako wano e Uganda. Sirimwerabira. Yagamba nakedde nkya kutula ddiiru yayengo nga nti Katonda yagibaddemu n'omukono. Ne ŋŋamba wangi nze kye nakola nasooka ne ntambula ne muviira. Kuba naga nti essaawa yonna Allah ayinza okuleeta kikalooli ne kitubojjabojja essaawa zino ne tufiira wano n'omusajja ono. Ne bannange Allah ekisa kya Allah tekyenkanika. Toyinza nakikompeyalinga ku kintu kyonna. Omusajja oyo akyaliwo ku nsi kuno akyamuga ati amatooke Mungu gaafukiridde kwalya. Enkoko za Allah amagize gezibiika ge magi gaalya. Banange Allah yali emabega ga buli ddiiru eri successful. Ngera bwali nti yali emabega ga buli ddiiru ebeeganya okuyitamu era aba n'ensonga lwaki ekyo akyakiyimiriddeko ati akyagaanya okukita. Ayina ensonga. Akumanyi nnyo okusinga gwe bwe weemanyi
kubanga yakukola yamanyi ebirungo byakuteekamu yamanyi embazuulu z'oyina yamanyi levo z'obugumiikiza yamanyi essanyu lyo we liri ne maximum level y'essanyu lyeyo. Ntera okugamba abantu balowooza nti lwali nina jjajja wange anko katonka kasajja oli onaaba mujulizi agiisa lutaaya onaaba mujulizi. Nina jjajja wange yalina akapoloti awo ku bus park awo atunda kigere babeera awo abavubuka b'omu kisenyi omwo batuula awo ne sajja yajja n'amugaa nti ajja ti ndi njagala kunguza kapaati kano. Nze Kampala wenkulidde wempangaalidde nze simanyi kifo kirala. Abakadde naabo tebaseguka si bangu bakuseeseetula yagaana. Mama nti mugambe sente ezimulemesa nti okujjawo ng'ompa sente bwezi kumba omugagga ye kye yali ayagala nti you mention any price you want I pay. Banange eriyaba obanga okaabadda mmanju ga nnyumba yo eriyo abantu nga omugamba sente mmeka ziri wali banka tesobola oba ne banka ziba tesobola zikuuma simanyi ziri wali ebisawo biri wali anoonya wabiteeka wamubulaabula dda omugamba musima ya biliyoni 5 omusajja yagenda n'aleeta sente mu briefcase n'asasula jjajja wange pressure we zaamukuba teyadda ngulu. Oyo wange gwe nkugambye wange teyadda ngulu nze atukubira bani maama afudde twayitangawo nga tugenda ku ssomero nga tuyitirawo okwo nga stop over yaffe jjajja wasuza otyo ng'ekigere kibaawo wali kacyayi ekibinika kya cyayi nga kibaawo wali eva oba yakozesanga amanda genkana gatya olunaku. Jjajja ŋŋenze nti kale bane maama afudde nti ate kiki bamusasudde ssente fenno twasooka na kuseka nga tulowooza oba muzeeyi ali mu lwali mukadde baamuziika. Allah ayinza okulaba ng'essanyu ly'onaatuukako terijja kusoboka n'aga nti enaaseno kannindeko giwa Champions League. Temunyiigira bannange kannindeko okugiwa Premier League. Waliwo abawagizi baabuyonga okuva we yazaalibwa tagirabanga ng'ewanise ku Premier League. Waliwo n'abeekalambiriza ffe sitwagala bikopo kasita tuyina ebyewaffe ewaka ani agamba twala eri ebyewamwe kyonajjayo owanike. Oyagala kunkakasa nti oba owulira bulungi ng'abalala bawanise nga towanise. Okukwekalambiriza ekituufu ekiri mu mutima gw'oba okimanyi. Kati bannange tunyweze bannange tunyweze buli lunaku olukya. Allah yatuwa ekyokukolerako. Allah ekyokukolerako yakituwa. Tugamba nti ya ayyuhalladhina amanu abaayemu abakkiriza abamaze okutegeera Allah waabwe n'atugamba ate ekirala nti ittaqullah. Allah wammwe mu muti oyo gwe mukkiririzaamu gwe mutegedde obulungi walitambulu nafsu ma qaddamat ligadi. Buli lunaku omwoyo gwe gwe baleebalemu biki by'okulembeze okukola oyinawo kaki. Lwaki olunaku lw'enkya lugenda kutuuka. Olw'enkya lujja kutuuka kweyagale koogaane eggulo lwabadde lwakutaano ejjuma mwasadde olwaleero tuli mu lwamukaaga. Olunaku lw'enkya lugenda kutuuka. Mu kitabo kyo byona nnyonnyolwa ku lunaku lw'enkya byebiriwa. Oyinawo kaki koogenda okunnyonnyola ku lunaku lw'enkya. Bw'oba toyina kyogenda kunnyonnyola mu nguwo. Allahu akbar. Nga zikusanze bannange. Masha Allah. Aisha weebale kutegeera bigambo bino. Aisha Namubiru weebale kutegeera bigambo bino agambye nti Sheikh ebiri gyange kenda giijo avuganya ndowooza ne Haji Jafari Mugerwa. Bano eno temwerabira
omwaka guno tetugoberera nnyo naye olw'okuba nti nno gwe tuweera mu renti mwe tukola ki ebiseera ebisinga tumaliriza nga tugugoberedde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asinge tutegeeza guli ogwaffe ogwa jamaada thani ogwo biidhinillah mwe tubalira okusiiba kwaffe ne mwe tubalira ibadaati zaffe nga hijja naki. Gulaamu Habibu agambye nti tekijja kubaawo. Weebale nnyo banne butakola likodi eyo. Ku musyo yange mubadde ogenda okusooka okumisinga okuwaayo Gulaamu Habib agambye nti nedda ssebo nti nange 3 zange ziizino Farida Nakiwolo nga buli gye 2000 zizo zituuse. Bashiri Kigundu masha Allah weebale kukiikirira babashiri bannange masha Allah 5000 zizo ziyingiddewo. Aisha Nambiru n'agamba nti seeka nti ekigambo kyongedde okunyweza ekigambo kyongedde omunyweza n'aga seeka nti kanyongereko ebirijjiro gifuuke 49,000. Haji Jafari Mugerwa njagala okukakasa nti omwana ono Aisha yamaze dde okutuggyayo ku mmeeza waggulu alina 49,000 ku akawunti ye y'abasaddaase Saturday esembyeyo mu mwaka gwa Grigore masha Allah. Hafsa Wamala nambalirwa masha Allah oyo nno omwana abeera wakkobe 20,000 bweddu gigino gisomye masha Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna bannanga abategeeza ebigambo bino ate abawo okubikolerako na buli lunaku oluyitawo tetujja gamba buli mwaka buli lunaku oluyitawo Allah subhanahu wa ta'ala ayongere kutereeza mirimu gyammwe ayongere kutereeza mbeera zammwe. Bannange tubagamba Allah atukowodde Allah akowodde abantu abamukkiriza n'abakuutira okumutya. Bw'amaze ekyo n'abaga nti bannange mutunuulire nnyo kiki kye mulina ku akawunti zammwe. Tunuulira nnyo akawunti yo yinako kaki. Nabadde Palisa ennaku ezo Palisa eyo mu Eastern eyo n'engende eyo mpaka Gogonyi eyo nina masjidi gye nayiseeko ng'omwana anvuga ne muga nti eno masjidi eteekwa kubanga erimu emikono gw'Abawarabu. Imaamu Kyeyuna olaba masjidi yeeyo omusajja yagizimbye Palisa kumpi si kumpi bwogu ku luguudo olwo olugenda Gogonyo olwo nga wakava ku main mosque n'ogenda kilometers ntonotono noza ne kilomita tewera mukakasa. Omusajja agugumudde masjidi saba Allah aleke kumujjulula nga tannagimala saba Allah aleke kumujjulula nga tannagimala kubanga guli omuzikiti toyinza kukikkiriza nti gwa muntu bwogu single handedly agusitudde naye levo kwe guli. Kankomaawo Imaamu Kasozi mukwano gwange twala nti ozimba emizikiti omusajja azimbye omuzikiti wali e Palisa eri masjidi. Bannange tuyinza okuba nga tolina busobozi bujja kutuuka ku oyo naye naffe tulina bye tusobola okukola. Tosobola kuŋŋamba nti okusiba kunaagaana n'okusaddaaka kugaani. Baako kye weekwatako. Mbaka yatugamba nti khairul umur adwamuha wa in qalla. Emirimu egisinga okubeera emirungi gyegyo omuntu gy'akola nga kagenderere nga mukadde akogga wa in qalla. Omulimu ogwo ne bwe guba nga abagutunuulira bayinza okuguwewula naye ng'omulimu ogwo kagenderere kikulu nnyo. Sajja yayingira ejjana just kujjuzanga bujjuzanga wuzu kyolabanga eki naye nga bakugambye ojjuzenga wuzu sebo sifa abakolera mu ngato zibumusonso ate sokisi zijja kuntawaanya. Wuzu tugifuna tugenda mu swala wokka olumala eswala ate nga nayo tujja expiringa nga tugidestroyinga wuzu mu ngeri zonna z'omanyi obulungi ezitta wuzu.
paka kuswale naddako yoli yali tawangaalawo okujjako nga wuzo abeera nayo. Omulala ye yasalawo kugamba nti sirye baka kiro kyonna okujjawo nga nsonyiye buli muntu annakuwaziza nga musonyiye. Bannanga abantu batunakuwaza naye n'abatunakuwaza banne nammwe mututeeka ku kigezo ekisinga okubeera ekyawaggulu. Abatunakuwaza mututeeka ku kigezo ekisinga okubeera ekyawaggulu. Twagala okusonyiwa naye oluusi tukaluubirizibwa. Sijjaga nti tulemererwa naye tukaluubirizibwa. Igwe n'obba ono n'ofera ono oyagadde muka omusajja okoze otya? Ekyokusonyiwa tukyagala naye bannange muleke kutukaluubiriza kubasonyiwa. Abatukola obubi mutukaluubiriza okubasonyiwa bannange. Sajja bakukonvinsinga okumusonyiwa n'ogamba nintandikirewa nga mpulira ekiwundu kikyaliko ku mutima. Naye nange kanneeyunge ku maloboozi g'abakugambye. Musonyiwe kuba naawe Allah byakusonyiwa bingi. Owangaala n'omuntu nga tomufunamu ssanyu. Ng'alinga yawandiika script nti wendiva ku kino nja kuzzaako kino. Kamala omunyiiza kino. Wakimala nga nteekawo kino. Mwizo looza black book y'ebinyiizo biri awo. Kyamala okunyiizaako kyatiikinga. Tikati mubbye kamale kammugeye. Nduwulira ng'omuntu akutambuza ekyalo kyonna. Oyo Bashiri ali bino nga ne byakwogerako Allah tebirina mitwe na magulu. Nga tebirina mitwe na magulu. Mama gundi nawe yafuuka swimming pool ya ku kyalo ayagala yawuga. Kyamukagwe yinayo akubuzeeyo musabo wamulabayo mukwano gwange gwakyogera ekigambo ekyo. Wamulabayo omukazi oyo gy'omulangira okugenda igwe. Olw'okuba ebyo byagaana gw'olowooza nti olw'okuba ng'olina akakuuziko yakuliko. Mutwogeredde bannange. Mutwogeredde. Niyo jamaani mutwagaza ki? Mutwagaza ki jamaani? Mwaba walimu abo bolaba. Era be basinga okola amazambi. Wallahi si kituufu. Ekyo si kituufu. Era omuntu ayimirira ku statement eyo oli mukudda mu Allah. Yekenyini yatugaa nti innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama. Abantu abasookerwako mu kutya Allah waabwe be bawalimu. Yatukola bwatugambye. Gwe oba n'abaana oba tobamanyi. Kino Zakariya bwe mulekere 13,000 nja kusangawo nusu 75. Simanyi lwataano lukyali. Mpozi lwavaawo. Nja kusangawo lukale 8. Nti Musa nti omulekere 5 musanga ye nti azikuumye bulungi ne bwe ziba zinaakukula ati si azikuuma. Allah yakyogera ekigambo ekyo innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama. Abatandikirwako mu kutya Allah beba abasomye ne bamutegeera. Abasomye eddiini eno. Eyo statement yakunafuya bawalimu. Abo mwina sebo ne ka statement ke mumbo sheyi mazambi. Abo basheyi mazambi. Abakazi abasinga obutava mu masabo. Abakazi ba majalabibi wallahi be basinga obutava mu masabo. Tugende tuwandiike, tugende n'ekitabo, tugende ku buli ewali essabo, tukwate peni n'olupapula nti aha sebo musamize nti aha wakayingizaani nti gundi nagundi oyo musiraamu nti aha ayene nagundi okakasiza ddala nti we tunaatuukayo
tunasanga ab'ekikaaya be bajjuzizza lisiti eyo. Okirinako obujulizi gwakyogera? Sibawakanira, bayinza okuba nga mwebali kituufu, bayinza okuba nga mwebali. Nsaba Allah ffenna atuluŋŋamye, naye tebusobola kuŋŋamba nti be basingayo. Ekyo si kituufu. Bwe kiba kyetaagisa tugende tukole practical research. Abasiraamu be bamala embizzi ku midaala. Si kituufu, si kituufu. Tugende kulabamba hakuna matata. Tukebere simanya babeera ebyo simanya bibeera ne bali registeringa. Tugende tukebere register y'abayingidde bakagunywa oba ddala tunagenda okujjayo nga abasiraamu be basingako obungi ku lisiti. Bannange ekyo ekigambo kyakutunafuya, ekyo ekigambo kyakutunafuya ekyo. Situjja kuva ku mulamwa. Naye nga bwe tugamba ne bannaffe abakola ebintu ebyo, nze yakiŋŋamba kituufu, era kino mu nsonyi we ŋŋenda kyogerera wano. Ku kyalo gy'empangalira waliyo abasiraamu balinga 3. Kambayita abasiraamu balinga 3 kuba tebatuddizaanga shahada yaffe. Bo bakwatako ku chupa bagikwatira ddala ate open broad daylight. Omunno yali asusse n'ejjoogo nga ne mulamanzaani akwate ya Nairo ate nga alina mu kanzu. Abaana baatabuka bamwe atujja kukyusa ensingo. Kabula nga ne human rights. Omanyi banene yaleeta human rights yatuleetera kutujooga bujoozi. Abaana bamuga tugenda kukyusa ensingo. Naye omusajja yakyogera ekigambo tolaba gundi ne mugamba nti okay, it's okay. Gundi waali agunywa nange mulaba. N'omwana omuto gwe bazadde naye amumanyi nti anywa nti kakati bala abatagunywa ku kyalo nga basiraamu. Oyinza okuŋŋamba nti bali 3 abatagunywa. Abatagunywa alafu mu'allafa, there are thousands of people who are not drinking. Toyinza kuba nti nno bali 3 ba overwhelminga weight yaabwe esukka kuba ne 3,000 eziri ku kyalo. Ekyo si kituufu bannange, si kituufu. Era mu package z'omwaka guno insha Allah nsaba Allah aboogera statement eyo mugikomyawo. Tosobola kuŋŋamba nti baseeka be basinga empisa embi. Nedda, ekyo si kituufu. Sibawolereza gyebali tulinamu naffe. Ate bannange okumanya kirala n'okuluŋŋama kirala bibiri byanjawulo. N'ekirala shaitwani tekuviirako awo. Teriyo muntu okujjako nabbi, teriyo muntu nga shaitwani. Allah asobola okukuwa ng'oli mwogezi mulungi nnyo wa bigambo bya Allah, ninga Allah akyayina bw'atannaba kukuluŋŋamyamu. Ekirala buli we twogera ebigambo bino naffe bisooka ku mitima gyaffe. Kivaamu ng'oga nti naye bannange kiki ennyo kaŋŋende nange neetitenkanye nsabe Allah antereeze. Nizo statements zaakutunafuya muzirekera, mulekera okutwogerera ebigambo ebyo. Ebinafuya abaana abalala okusoma eddiini olw'okubajja kuwulira nti baseeka bye basinga amazambi. Ebigaana abakyala okwambala hijabu ne nikaabu sitira naki n'okwambala engoye z'obusiraamu olw'okuba awulidde mbu abasinga okubeera mu masabo abeebikkirira. Ekyo si kituufu. Mulekerawo kukonvisinga abantu kunywa mwenge nga tebandigunywedde nga mubagamba mbu abasiraamu be basinga okubeera mu mabaala ne mu biriiro byakakabiri nage. Si kituufu ekyo. Ekyo si kituufu. Tugende tubale amma abagunywa, kambuuzemu amma abagunywa ddala bwe mutuula mu bbaala awo abasiraamu be babasinga obungi, be babasingamu obungi. Olabye nammwe muganye. Bannange twechekinge bannange. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatusomesa n'atugamba nti al-kayisu
omuntu omugezi mandana nafsahu yoyo akoma ku mwoyo gwe, yoyo atereza omwoyo gwe, yoyo agulungamya wa amila lima ba'da mauti, n'abeera ng'akola ebyo ebigenda okugugasa oluvannyuma lw'okuba nga Allah amaze okukola ki okumugjawo. Kyokka ate bwe yamala n'atugamba nti ate n'ekyennyume ky'oyo era yoyo atafaayo n'abanga buli mutima gwe kyegwagala kyatambula nakyo. Bannange omulembe gugamba bwe gutyo, omulembe oli n'atambuliranga ku omulembe onaagugoba onaagusanga wa? Onaagugoba onaagusanga wa? Bajja Abdulkarim Kalisa we bakulidde ng'abasajja okukuza enviiri gwe mulembe, sajja nga bakuza enviiri nezi mujjukira President Milton Obote nga bakuza enviiri nezi. Kati olwaleero ate abaana basala kaati, basala sawuliini, basala ki? Onaagoba omulembe onaatuusaawo. Omulembe tuguggyemu bitugasa, ebitatugasa tubireke. Kati waliwo mmwe ebintu ebijja ku mulembe nga byo bituyamba, ng'amasimu gano ga simaati. Eno yo kumpi ejjula kufuuka farudhu ayini ti buli muntu alina okuba ne smartphone. Onaakozesa ki? Olwaleero okutumonitalinga okukola emirimu gyonna smart. Seko olina smartphone nkuweereza omulimu gwo, omwana agukola kwe nawe nkuweereza PDF. Ayina kakabiriiti, ayina simanya mapeesa, tebajja muweereza PDF agigule waati. Abantu basoma emijalladi gy'ebitabo, omuntu na simu yokka. Omulembe tuguggyemu ebiyinza otugasa, ebitatugasa tubireke. Ate ekirala, eddiini yaffe bannange Allah yagiteekawo ng'esuutinga all generations. So baddu ba Allah, eddakiika zange ensigazizaayo 3 ziizo zisigaddeyo, kamalo checkinga mama obwedda abalinze Mariamu Mbabazi masha Allah tukulabye masha Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akugulirewo naawe buli lunaku abeerenga akuwa birungi byebere. Abdul Hakim Sewankambu 1,010 masha Allah zizo nzirabye. Ibrahim Tamusuze 2,000 zo zaatuuse dda masha Allah. Salama na Kidodo masha Allah wanyala na abimayi munusuzo 1,000 abalabye naga nti eki ani ayagala okusembayo okusaddaaka mu show ya Seeka esembayo 2024 nti kambalage nti nze abasinga okugisaddaakamu naga nti 60,000 bweddu. Allahu akbar. Ninza nno okukubira takibira nga waliwo omwana ajjaawo, nga waliwo omwana ajja. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Nakalanzi Sofiya masha Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli lunaku olukya abeerenga Allah akuwasanyu jjereere, aleke kugezesa na bigezo ebyo ebiyinza okusuka entegeerayo, bulijjo akukuumira abantu bonna ebintu byo. Ye mwana ono ategeera ebigambo byaffe bannange, omwana ono ategeera ebigambo byaffe. Nakalanzi Sofiya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna bannange abasaddaase Allah abawe bulungi bwereero. Budde bwaffe buggwako naye kategore yaffe ey'olwaleero gye ngenda okwogerako be bantu mwenna aba celebratinze Christmas nga tonnaba kutoola shahada mpya. Weebale nnyo, weebale goyinza okubanga byokola ng'obikolera bweru wa Busiraamu. Sigadde ndi muweerezaawo mukwano gwo Seeka Bashir Sejjemba kunnamuŋoona ku Takuwa Primary School gye tuli. Jangu tusomesa abaana tubabangule. Registration yaguddewo dda buli lunaku okuva ssaawa 2 paka ssaawa 10 tikyalimu abeerayo nga registaringa abaana ab'ekisulo ab'ebikiraasi paka P6. Tulina P7 ne tuyingiza mpaka ku P6 we tukomawo ka. Beyond P6 tetumuyingiza omwana oyo, twagala mwana gwe twezimbidde gwe tunaakakasa nti ddala first grade ye tugindamu omukono, era omukono gwaffe gwe gusinga okuba ogwaki ogw'amaanyi. Bannange mbadde balabi balungi okuva gye twavudde, mukkirize mbasiibulire wano. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe bulungi bwereere, aleke tugezesa na bigezo byonna ebiyinza okusukka entegeera zaffe. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا الله